Kampuni ya Samsung eyolekedde akaseera akazibu olw'okufiirwa amagoba amangi n'emigabo okwesalako olw'ekizibu ky'essimu eya Samsung Galaxy Note 7 okukwata omuliro. Kino kiddiridde kampuni eno okuvaayo gye buvuddeko n'erangirira nga bwe yali ey'okuddiza abantu abalina essimu eno okubawa essimu endala, kyokka nga kati eremereddwa oluvannyuma lw'omuwendo gw'abantu abaagula amasimu gano okuba omungi nga kati guwerera ddala obukadde 2.5 okwetooloola ensi yonna, nga kyetaagisa obukadde bwa $2 okubasasula, kyokka ng'essimu eno egula buwanana kubanga yagula $805 mu zaawano obukadde 2,489. Kampuni eno ekizudde nti essimu zeebadde eddiza abantu nazo zirina ekizibu kyekimu, nga kati olw'okukuuma omutindo gwayo n'okutwala obulamu bw'abakasitoma ng'ekyebbeeyi eyimirizza mbagirawo okukola n'okufulumya essimu zino okuziteeka ku katale k'ensi yonna. Kino kigireetedde okufiirwa obuwumbi bwa $19 ng'ate obutazitunda efiiriddwa obuwumbi $17 obwa $, nga kati eyolekedde akaseera akaziwaako eby'ensimbi. Kampuni ya Samsung yafulumya essimu eno mu Agusito w'omwaka guno, kyokka abaagigula ne batandika okwemulugunya nga bwe yali ebaluka n'eyaka omuliro, ekintu ekyateeka obulamu bwabwe mu matigga, nga na wano ku mulirwano mu ggwanga lya Rwanda sabbiiti ewedde lyafulumya ekiwandiiko ekigoba essimu zino mu ggwanga lino. Kigambibwa nti essimu eno eryanda lyayo lye livaako obuzibu nga lyakolebwa mu butwa obwa lithium, nga bw'oba ogikyajinga amasannyalaze ne gayitirira obungi ebuguumirira n'ekigiviirako okubaluka. This is Kingdom TV.